Omusuubuzi Amudaanikani ali mu kattu oluvannyuma lw'okuwola Aida May kwesiga ssente obukadde bwa $2.8 okumaliriza ekizimbe kye mu mwaka gwa 2016 nga kati banka ekimutunzeeko nga tannasasulwa. Naffe tugenze obiwulira nti banka yatunze ate yatunze ku ssente butono nnyo okusinziira n'endagaano mpulira nti batunze 2.4 million only. Amdan atulaze endagaano okuyawolera May ssente zino nga yali alina okuzimusasula ng'ennyumba zitandise okukola kyokka abadde tannafunako yadde banka n'ezitunda. Agambye nti yali asazeewo okutunda ennyumba zino ku nnyondo kyokka pulezidenti n'amuyimiriza ng'amusuubiza okugonjoola ensonga zino. Bwe twagezaako okukatakinga property eno, pulezidenti mwennyini yankubira n'agamba nedda temutunda property y'omukyalo ono, omukyala kayeetunde abasasule. Kakati nze neebuuza pulezidenti yaleka n'awa chansi banka etunde ffe tuviiremu awo. Bwe tutuukiridde Aida May kwesiga ayogerwako, gwe tusanze mu maka ge nakasero ku nnyumba ezoogerwako annyonnyodde engeri banka gye yamuwolamu ssente ezitaamumala era n'akkiriza nti Amdan amubanja nga ssente ze yakozesa okumaliriza amayumba gano. Baatandikirawo ku day one bwe bampa ssente ezo ne batandika okusala interest. Okusinziira ku Aida, banka yamuwa emyaka 10 okusasuliramu ebbanga buli mwezi ng'abadde asasula emitwalo gya $600 ng'abadde akikoledde kati emyaka 5. Ndina kuzaayo emitwalo 600 pa month gya $. Kyokka kimujja enviiri ku mutwe okumanya nti ekizimbe kye kyatundiddwa nga n'ebbanga lye baalagaana okusasuliramu libuzaayo emyaka 5. Yeekubidde enduulu eri omukulembeze w'eggwanga okumuyamba ku banka eno eya Housing Finance Bank nga n'amayumba ssente ze gatundiddwa ntono nnyo bw'ogeraageranya ku ezo ze yakozesa okugazimba nga bandimuwadde omukisa okwetundira amayumba ge. Nsobola kwefunira omuguzi ansasula bulungi, nensasula banka, nensasula abana bambanja abenjogeddeko n'abentogeddeko, ate nange nenefunira awalala wembeera sikunsusuula eyo mu luguudo. Mzee Yoweri Kaguta Museveni onyambe ogamba ba banka baleke kunziba, ba Housing Finance Bank baleke kunziba. Tuwogeddeko ne manager akola ku nsonga za banka obutafiirizibwa oba recoveries Michael Mayanja n'atujuliza omwogezi wa banka eno Koni Nancha kyokka naye bwe tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti tasobola kwasanguza nsonga za kasitoma waabwe mu lujjudde. Nze Ismail Subuga ku lwa Bukedde TV.